Omuyimbi Shiba Kalungi alumbiddwa ogenda kubanga akatambi okalabako mu maaso awo ate ensonga za Grace Kani ne Prince Omawama nabyo tebinnaba kugwera nga bimaze okuyingizibwamu omukyala oba omuyimbi amanyikiddwa nga Juliana Kanyomozi Bad Black naye mwina mu maaso awo ng'ate atuwa bwino omugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era ninsaba gwe wenna atanaba subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesi wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra ninyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde bakubire ate weefulire ebisinga wera gwe wenna ayagala okulanga business yo bannange baddiye wano tulanga business z'abantu era ng'ennamba yange weliawo ku sikurini jangu ate twogere ebisinga obaddiya sigenda barisa munange mbadde ntambula muno mweste umuzaako nzikirira nyambuka nga sigwa ku Hajati munange Hajati nga yeepikira Shiba Kalungi yegamba yeepikira abayimbi bonna omuyimbi oku omuyeka gwatepikira yesindi sanyu bannange oba Hajati aliko ki era agambe singa bana abayimbi bakkiriza mbuyate bonna abagata kakati nange njagala Shiba ayimirire wali nange Hajati nyimirire wano twetwale omusobola mu bato tulabe Hajati ne Shiba awo wenyini Hajati kabakwadde Shiba omusobola mu bato Shiba talina talent nti ya ayimbye okola ki mumumanyirwa kuba ntino yasooka yansooka okitegeera n'ate mu bato omusoberera ddala kuba nze nkuba ne live nkuba ne live yeta kuwa live ate Shiba oli omulideko nga yimba live sindi twalaba bato ya Shiba ne sindi mulala kigwe owulire eyo waggulu eyo mu bakyala bakuba dancehall Shiba musobola spicy musobola abo mbepikira nange ate kalokasita simugoberera nnyo Nina Rose ayinamuko tusobola okwenkana Sindi gwe nayigirako rap zino sola gamba nti musobola Sindi mukubi Sindi sebo mama sikusobola naye era mumpeyo omwezi gumu ku ebiri Sindi nja kuba mumenyeewo eno video yake nyini agenda jira abamala Hajati bagenda abasajja gye bali abalina siteze bagenda tegeka battle Hajati versus Shiba musobola kuba tenze nina neze nyimba nga yitasobola ziyimba Shiba musobola dancehall ne afro kuba nze nkuba ne live band siri mu dancehall yeka kati awe musobola nti eddobozi lya Shiba siri kati botuko okuyimba love Shiba tomuleta oyimbira ddala love boy Shiba bashiba oli kimwana Hajati abasobola yenga ye Hajati nga tuggalawo mwana tugalawe abawagizi bonalabaye soko bagamba amanya gokozesa ku social media platforms zo wona bakunoonyeko kwana labate balinga batakula bafiti mwana abawagizi bange ku YouTube nkozesa Shamim Nasali nga tonalaba luyimba soko subscribing ku TikTok nkozesa Nasali Shamim ku Facebook nkozesa Nasali Shamim Instagram Nasali Shamim wona jendi music ono ali supplied ali distributed everywhere osobola kuba nesimyo n'omujja ku Boomplay n'omujja kwali kati nze nkolera ddala sente bannange mmwe twatandise okola sente mutuyite tukole sente sebe byatuyita kubayimbira mu buyimbizi mutuyite naffe twagala mbagambye njagala kubanga Shiba wadde mwewulira nino zimba kaline musinga okitegeera mutuyite mutwa ku sente naffe mutujjeyo banna Hajati bwatyo munnanga ate bwe yesibye ku Shiba Kalungi mbwa musinga mu Shiba Kalungi yene live tagisobolera ko ddala mbuchoka ate ye ayimba live ne simulaba akomba yimbi bonera nze gwe guno mulundi gwe nsoso okulaba Hajati ono naye mama Yesu bakubagenda munda byabe waffe yenna alibulala bannanga omukazi watu ola nawe no Shiba hara kuboli mukyala mugumu nange tomanyi byakuyomba nenge tuli bwe tweyongerayo ewa Farida nakazibwe munnange no bakuziza omwana ne Bruno ke bakuziza ka baby kafaako ka baby girl era nga balabikiddwa akawama nga liri puzzle ali mukawa omuthimbi ogutokomoka nga wolaba wera
era ng'ataddemu akayimba ke omwana omuwala akayimba kagenda bwe katonzi nange ebyokuyimba sibitegeera bulungi naye nga bambi kannyabo kakulidde ddala nga twebaza omukyala Farida Nakazibwa ate munnange olw'omutima omulungi ogwo gwalaga eri abantu bwe tweyongerayo era ne Bruno K munnange ono avuddeyo n'agamba mbugwe kasitolaba nga sorry zifuuse sorry manya naye munnange ogenda kube oyingidde ekintu bwa Bruno K kye balimu kale ekyokuba nga bali singo ne Bruno K tuli singo emabega kaawo ovayo n'otulaga omukyala ng'ali lubuto era n'ogamba nti okuva we nafunye simanyi omunyakolenze mmaze ate byakira wataata nenga we tuli we tweyongerayo ne Zali munnange omanyi bagamba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera era nga olunaku olwaleero tali mu Uganda wabula ali e Mecca eyo e Saudi Arabia ate munnange yagenze okwebaza ku mutonzi ku birungi byamukolera kwotadde n'okumuwa eŋŋwaŋŋuli y'omuvubuka omuto Shakibu ne munnange olwaleero ntiddemu Zali abadde yekka Shakibu yamulese Uganda yesu wadde bano abantu baddiŋŋana naye era si bye ebyalulimu kyaliwo ekibulamuko kubanga luli baalinga tebeereka kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne YouTuber Hadija Kigozi ono no munnange atabukidde abantu awo bonna abavaayo ne bagamba mukazi gwe tetukwagala twakuzira biki munnange abategeeza n'abagamba nti mwe mukoma obutamwagala ate ye waatandikira bannange Hadija Kigozi obusungu buviirira ku ggumba liri ery'okumutima mwina maaso wano nga nammwe ate abeegambira era takomye okwo akijje na mu lugero lw'Abaganda ku live mwebale nnyo okubeera kweno live lwakuba nafunyewo manager Namiro nammalako obusungu naye nabadde mbagamba nti temummalirako budde nze nga Kigozi mundabe bulabi nga we mugamba nti temunjagala munzirire ddala munneesonyiyire ddala like tekiri necessary okujja ne mwogera n'ogamba nti nsimanya watutama nsimanya biki munneetamirirwe ddala mubeereyo eyo nga mwanneetamirirwa ddala I think it is better nze mukulaba okwange naye ng'abanjagala bambi baddiya nange mbaagala nnyo ate abatanjagala sibaagalira ddala ku lwakubanga sisobola kwesiba ku bantu bagamba mbu alisa munne ekitala naye aliva kitala nze omuntu wobeera tonjagala nange mba sisobola kwagala kubanga laavu tebagikaka muntu so bandi baddiya bw'ati ate YouTuber Hadija Kigozi abagambye nti gwe wenna ng'oli eyo ng'omanyi nti omwagala munnange naye takwagala kale we tuli we tweyongerayo ku nsonga za Grace Khan awo omukyala Badi Black avuddeyo n'agamba mbu akalenzi ke mulaba akamanyiira Grace Khan bw'atyo wabiwandiise Prince Oma kyokka mbu ye yayigiriza ono omwana ebiragala era bo munnange abakyala banyiivu olw'omwana mulenzi ono okuvoola kwavoolamu mukazi munnaffe Grace Khan era mu maaso wano ninawo kaba mu kubwogerako kw'eno ensonga katulabe kiki kye bagamba ate tweyongereyo n'agaleero ne bannange basajja mwe muzadde n'omwana buno obudde omukazi ogamba mbu omwana mwazaala wa nsobi kale mutumanyidde kale n'owulira Prince Oma n'omutunulya n'amaaso ne gakuluma Prince Oma kankubuulireko ekintu kimu obuto si kintu kikulu nnyo naawe mwennyini si gwe omuto ali awo nawe emyaka gitandise okuwubira akawero kati kankubulira oli ku Grace Khan nawe wantama bitya twakubulira ano nga towulira era nze oma kati wuuna atandise okuteeka mu myaka gy'aba Paulo Kafero baani mukwano Prince Oma njagala kano kakusulemu omwana ow'obuwala tasobya ku mutala guno okiwulira wano wali omusomerera wano ng'oyagala muzaalamu omwana ng'oyagala mukwata wano ekyamikairi mpola ntwalako ekyamuliibwa n'otuuka okumuzaalamu gurada wuyo avuddeyo atandise ogamba I want DNA gweno naye toyina njawulo bwe tunatandika okugyayo ebyamabo ebyakutwaza ebulaya ne bakukomyawo toddangamu okwogerera omwana ow'obuwala byebyo bomunange abantu banyiivu bagamba mwana mulenzi ono Prince Oma kimala ayitiridde okumanyira mukazi munnaffe Grace Khan naye mulina maaso awo nga mugamba munnange ez'okukwagala okusingana nange nejjusa jjukira Prince Oma yagamba mbu okuzaala ono omwana Grana mbu yali nsobi kati naye Grace Khan amuddiza omuliro ate agambye nti abalimba Prince Oma asinga Grace Khan emyaka 3 ng'ate wengenda obbi batuusa
bw'ogezaako mu maaso wano bannanga omukwano guno muzibu baali beeswitiza baby sweet biki naye essaawa zino buli omu aweereza munne ebisongovu ngenda kuba nga ate mubalekerako nze munzikirize ba mikwano mbasibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde. Lwakuba nti nze nali maama wa mwana sinalinaanira nnyo ddwaliro nekyala woba dadi woba wali ondaba mu kukaabira wandaba nkukaabira just wakuba nti omwana nempogana I was pretending my love ogwo gwali mwengo yali walaki omukazi omukulu I am 27 you are 26 toyina 26 kuba endagamuntu yentuufu genda kiraga abantu ekirungi nze njirina. By the way, nze nyendaga muntu yentuufu wali annimba nkusinga obukulu nze ngamba bati manange ino words Prince musinga obukulu hani endaga muntu yonna gigwako nze manye emyaka gy'emintu toli mukulu nnyo naye oli mukulu ku nze olina emyaka 3 mu maaso ku nze and my love woba tosobola kuddamu kunjagala darling nange nejjusa enze nayimba kale ne ba Juliana wabula webale kumpani kaswe wamanya okuyimba ne ba Juliana zemba ngamba Haji I respect you Prince wagambye omukyalo omukulu wayimba myaka gy'aba Juliana yagamba nayimbira myaka gy'aba wayimba oyimbe ne badadde Andre bonna nange ndi muntu mukulu nnyo like newe ekitiibwa kingi nnyo ate okwesiba kwa Pukaminga Prince kubanga oyimbidde ebbanga nawe oli Pukaminga kati wogamba nayimbira kale gy'aba Juliana siganyi ndi mukulu ninga Juliana in fact nyina emyaka sigenda gimentioninga kuba simanyi myaka gya mami Juliana naye nayimbira ku myaka Juliana yayimba ne bani mentioninga mukyala Irene Namubiru bani nange gye nayimbira easy naye kakati gwe kikusibye mbwa Pukaminga ng'oyimbe ne badadde Andre Johnny Black buli omu amufunyeko collab kati nze yayimbira mu gy'aba Juliana ba Johnny Black bazze juzi ne badadde Andre tusabayo Gaata amawulire ag'ennaka agaliwo ye baby girl ono gw'olaba era ye ng'attiddwa mu ntiisa abadde aweza emyaka 8 gyokka egy'obukulu munnange olunaku lw'ejjo nga w'omanyi embeera z'abaajjajja yamutumye afulume atwaleyo kasasiro munnange mwana muwala ono baby girl n'aggula gate n'atwaleyo kasasiro munnange jjajja alinda omwana tadde agamba ye bannange abaana n'eddalu ayinza okuba nga yagenze mbanneyiba kukola ki kuzannyawo essaawa zeeyongedde okugenda mu maaso nga tebalaba mwana munnange amatumbi g'obuddeyo ekiro abatuuze abadde bayitaayita ne basanga omulambo gw'ono omwana olw'emyaka 8 nga baamusaate ne bamusiba mu kikutiya kale ge mawulire ag'ennaku agaliwo katwongere okusaba munnange famire egume ate omukama bambi amuwe ekiwummulo ekyemirembe n'ekitangaala kimwakire bambi kannyabo kafiiridde ku myaka emito myaka 8 ne bannange kino nno abazadde tubeere beegendereza eri abaana baffe totuma mwana kirombo tugende otwaleyo kasasiro genda ondetera ebintu ku dduuka gwe nga gwe omuzadde weesituukire oba si ekyo tumya ebintu ng'obudde bukyali kubona omwana singa teyatteyo kasasiro ekiro tebaali musse naye owaayi zibadde enteekateeka za mukama oba nga bwatu bwe yakiteeka nti ajja kufa ng'atutteyo kasasiro banaye kanannyabo kafiiridde embulumi akaana akatalina musango bannange n'ovundwako okulwaza n'olwaza abantu ne bagamba ne bigaanako kaabugaanyi ne ng'omwana wo atiisiko ng'omujjanjabyeko naye teeberezaamu omwana atutte kasasiro ng'omulaba naggula geeti ate okuddemu okuwulira amawulire nti omwana afudde bannange ekyo kintu ky'amaanyi kintu kinene nnyo ne bannange nammwe abatta abantu mukikomye bannange mukama mujja munyiiza ate ffenna jje n'alumanya ne saalumanya tubigendere mukale katwongere okusaba bambi kanannyabo okawummule mirembe naye nga BF Suma Herbal Research Clinic bannange gwe wonna ayagala okulanga bizinensi jangu wano ku Suvi News Extra tulanga bizinensi egwe jangu tubiteeseeko eri tukuba abantu bizinensi mu maaso ate lwaki nedda omukama abankuumire. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina
ebirwadde biri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira nejavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza kwebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyinkiriza enkwaso ze nokuzikyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyikirizinga enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias